muli mutya abalabi baffe abalungi era nga bulijjo Viki nga mbatusaako puroguramu endowoozayo naye nga mu byonna teweerabira okusubscribinga okulayikinga okukomentinga wamu n'okusharinga. Kaakati omulamwa gw'olwaleero gugamba bwe guti kigambibwa nti Pulezidenti w'abayimbi Eddie Kenzo Musuuza mbu yalangidde ab'akadongo kamu obwavu abaffe. Kituufu si kituufu? Nze nange simanyi, endowooza gye munampa gye nnaagenda nayo kubanga gajja kubanga amazima ddala ge mumpadde. Eddie Kenzo Musuuza gw'ogamba? Musuuza Pulezidenti w'abayimbi. W'abayimbi oyo kyali wange kubanga yawasa mululu nga nze Rema yamugoba. Kakati Eddie Kenzo anoonya justice buwagizi. Anoonya buwagizi. Ekyo twakiwulira bulungi nnyo, naye yava mu kulangira n'asooka amanyira abasajja abeekoleredde amannya gaabwe nga babasudde ba Paulo Kafeero bo baayimba, kubanga okumanya baayimba yamanyira bali bayimba ebigambo ne babimalamu. Musuuza aviira buvuizi muli talina kyakola nti ayimba biri kuti omusajja ayimbanga oluyimba lumu ne lumala eddakiika 3 okuba ekigambo kino biri mbambamba lwoba luyimba omuntu atukutegedde mu kyo tove ku musajja eyatandika n'azimba omusingi gw'akadongo kamu naye wooli ate omujerege. Kati omusajja oyo muwa magezi ki? Oyo mugamba bwe nti asokaddeyo mu bakadde baba amukuza yeetereze era bamubuulira okumanyira akusinga. Ekintu ekyo kituufu yabalangidde era tetujja kimenyawo nga ye bwe yagambye. Naye we bayimbira ennyimba ezo baali abasajja abo bayimba ennyimba zaabwe zirimu amakulu. Naye bano baana abayimbye ku mulembe guno batono nnyo bojjamu kuba mulimu n'ennyimba ezimu eziwerebwa. Naye kati abo abasajja ab'edda baali bayimba ennyimba ez'edda ate era we bayimbira ennyimba ezo ssente zaabwe zaali zizitowa era basobola okukola bye baali bakoze. Omwana mulenzi oyo nkubuulire ku kitiibwa ky'abadde afunye okuva eri abakulembeze kati nga Pulezidenti wa Uganda nga yamuteekamu obwesige n'amuwa ekifo ekyo. Yali badde tayogera ku bali abasajja baali bakuba endongo. Buli omu n'atuula, nze ku myaka wenkulidde tubadde nga tulaba nga bakula ebisaakaate ne bateekawo kadongo kamu, buli muntu n'atuula nga n'okuseguka taseguka n'ennyumba ne bazimenya olw'okuba nti mwenna mwemalidde kuki ku kadongo kamu. Omugaati gwazitowa kale. Kati omuntu bw'alabanga ye yayitawo kati alina kunyigiriza abawansi, so nga baali badde bakwatagana bulungi kubaga naye kadongo kamu era yakola endongo. Kikolwa tekyabadde kirungi, si kirungi kulangira muno bunaku, oyinza okwekanga g'olangira obunaku ate nga yakusinga. Kati yandibadde akwatagana bunaku babe bantu abakulu abamuyigiriza n'okukola ki okuyimba. Yandibadde atwala n'aba n'empisa kuba ye mukulu waabwe. Kati banaku babaki be bamanyi. Neze ndabanga ate abalangidde yawadde example n'agamba nga bwe mulaba Muzeeyi Gundi alinnya taxi ddala Muzeeyi Gundi bw'oba ddala olinnya taxi nga naawe okimanyi olinnya taxi, omuntu aba talangidde yawadde ekyokulabirako. Nawulidde agambye ne Mudaani Mugula, Muzeeyi Daani Mugula eyatuyimbira ennyimba ezirimu amakulu. Abasajja abo ab'akadongo kamu batuyimbira ennyimba nakati tukyaziriko. Ekisookera ddala nti zibaweesa ekitiibwa. Ekyokubiri bakola ebyabwe ebibatuusiza mu bulamu bwe baliko. Kati oli bw'avaayo n'atandika obbageregeranya nti tebaafunamu ate nga nabo beebeezezaawo, kubanga teri kintu kisinga bukulu nga muntu kwebeezaawo. Kuba abakulu abo beebeezezaawo ebbanga lyonna ate nga tebatudde bayiiyiza Bannayuganda. Nti kadongo ensonga eyo nga bwenjiraba ye nga ye Eddie Kenzo ayagala kwegagawaza nga ye ng'omuntu ate n'atajjukira bano abantu ba wansi olw'okuba ye yayitawo dda. Naye kati bano ab'akadongo kamu bo baagala kweyimusa, bayita ab'eŋŋanda zaabwe, bayita abantu ba wansi, bano abaagala okuyiga emirimu ebivuga biki babakole ki nabo babateeke mu sisitemu. Naye ate ye Kenzo talina gwe yali ayise. Olowooza ekyo kimutwalawo? Talina byatulimba gamba nti ye sita, talina byatulimba na mutemuli. Bayiniza simuwagira era simuwagirangako
naye ate sina kye nsobola kwogerawo ku ekyo. Kenzo yayokyezza. Yayokyezza. Bali be batondawo music ate be yalumbaganya. Obufunze yalinnya y'amagye. Wekiri. Ekyo kyo kituufu okyogedde, sikiganye. Eddie Kenzo tetumumanyi nnyo nga mu bayimbi. Oyo muzanyi wa katemba, si muyimbi. Abayimbi be tumanyi be bakadongo kamu, oyo si muyimbi. Oyo ye muzanyi wa katemba. Tetumumanyi yali badde mu baamooti eri n'azanya karaoke, tetumanya nti oyo ye ali awo. Kituufu ekyo yakyogedde ku ebiseera by'akadongo kabali bayimbiramu. Ndowooza ssente zaalimuko obanga ziri bantu n'omuko olw'ensonga olayinza okukola ekivulu ng'okuyingira kya 3,000 oba ku 5. Nti besaawo eno bakola ebivulu byabwe awatandikirwako 5,000 ku 10 kudda waggulu. Naye ng'abayimbi b'akadongo kamu be bayimbi abakyasinza okuyimba ennyimba ennungi ezibuulirira ezirina amakulu ezisinga ezaabo bakenzo. Kaagali essaawa eno Seba teyayimba akayimba kaddole w'omwana. Nze kyantwalira ebbanga otegeera amakulu ge yali akola ki ge yali ayimbako. Naye essaawa eno oli agamba tugende mu kweppica n'omwana w'emyaka 2 ng'amanyi kye kitegeeza. Kati baba basomesa ggwanga bongera kulisiriwaza baana abato abakusiriwala. Yakoze bubi nno. Bandabeera nabo bennyini okutandika oyimbeera endowooza bagijja kuba n'abasajja abakola ki? Abasookawo nabo bennyini we bagamba naffe katandika okukola kino. Naate ovaano n'oyogera bannamafuukule